jako akawuwo. Ulibo mu Uganda tugamba nti bw'oba oli mu Uganda kula Uganda togula Uganda ba Uganda build. Emirundi mingi abantu bwe batuuka mu biseera ebyokunoonya obululu bagunjawo obubinja obw'enjawulo okunoonyezaako abantu baabwe obululu ababa beesimbyewo. Wabula kino bangi naddala abavubuka babeera n'essuubi okufuna ensimbi okuva eri oyo abeera yeesimbyeyo gwe babanoonyeza akalulu era okulonda bwe kuggwa ng'ekibinja kino kisasika ate nga balinda okulonda okuddako ekirese bangi mu mbeera ey'okweyiiya ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Minisita wa Kampala Honorable Minsa Kabanda agamba nti kino kye kiseera abantu bazuukuke era balekeraawo okulowooleza mu nsawo z'abakulembeze wamu ne bannabyabufuzi nga babasaba ensimbi enkalu kubanga agamba nti tezisobola kubamala. Engabe teziriiyo sizirabangako kino bampadde kati yampa kwa minisita era mwebaza era bwengendo nti kati za gavumenti nange zikoze eki n'ebbanga lyemmaze nga nnoonya akalu ze kutyera ssente sibirabangako era sirabanga bampadde nti kati miliyoni 20 gaago gatwale nedda wabula omala okunoonya akalulu nodda ku ddwaliro lyo omala okunoonya ate naawe n'oteekamu Minisita Kabanda asabye abantu okubeera nga bafuba nekyebasaba gavumenti wamu n'abakulembeze baabwe by'ebyuma n'ebintu ebikozesebwa mu mirimu gy'emikono gamba nga obumu obukuba emberenge ko n'ebirala okusobola okwetandikirawo emirimu. Nolwekyo omulamwa nga ffe mugambe tugenda kukulaakulana tutya kulaba nga naffe tuteeka kantu mu nsawo nga tuwagira ne gavumenti programs kati nga parish model bwe yazze oyinza okuba nga toli ku ba parish administrators naye ogenda kuganyulwamu otya gende womukulembeze omugambe ekyalo kyaffe kireeseeko ki. Onera asuubiza okugenda mu maaso ng'asakira bannakampala naddala abatalina mirimu abawa entandikwa okusobola okweyimirizaawo. Bw'obituuka nga tolina gyogera bitunda naye nga gavumenti tugezezzaako ennyo okulaba yadde bano bakapentas nti tufune ebintu ebigulibwa mu Uganda tugamba nti bw'oba oli mu Uganda kula Uganda togula Uganda ba Uganda build. So kati n'olwekyo kitegeeza tulina okuba nga tubabeeramu era mbagee guno si gavumenti gwange ogusembyeyo okujja nja kusigala nga mbabeeramu ate twongere okulaba twesomeseza tutya. Baabamu ku bafunye ebyuma basuubiza okubikozesa obulungi basobole okwejja mu bwavu ng'era basabye ne bannaabwe okubeegattako. Mu mirimu ng'emirimu gijja mitono ate tubajja mitono kitegeeza tuba tugenda kukola nga tetukola nga tetuyingiza ate nga twetaaga okubeerawo tutaaga okufuna akasente naffe twebeezeewo twabeere famire zaffe tusapotingako naabe waffe. Wabula bano basabye gavumenti okubagulira wamu n'okubazimbira ebifo we basobola okukolera nga tebapangisa nga bwe guli kati. Era kirala kye tumusabye nti omuyindi kino ekizimbe akitunda lwaki tusaba nti singa kituuka ewa pulezidenti kino ekizimbe ne bakigula ne tumanya nti wano obeerawo sikiringi yabaki y'abantu ba NRM nga bw'omuwulira nti Kiseka Nuupu yagiwamba naffe watuwambewo kyetubadde tusabye naye nga ffe mukuwambawo ffe ekintu kyaffe kikiri political only era nkiddamu. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.